And Nameere is famous for quarreling. So you go and quarrel with them. Say, oyo mwana baba mukoza batya tanampisa. Yogerako eri eggwanga n'ababaka ba Parliament ababadde bakuŋŋaanye wali mu kisaawe Kololo olunaku olwalenga ennaku z'omwezi 11 Juni omwaka 2026. President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okubanga atulisa ababaka ne bagenda maaso n'okubanga baseka. Wabula ng'ekimu ku nsonga gy'abadde anokolayo oba okwogerako ye mubaka amanyiddwa nga Justin Nameere ng'agamba nti ono mu kuyomba akwata kisooka tayombye ne bayomba ne se kuyomba yenna amuyomberamu. That's why I put in local government some people have been saying they are cantankerous, quarrelsome, like Barugahara and Nameere. Nameere is famous for quarreling. So you go and quarrel with them. Because when I went to Masaka to defend Nameere, because I had to go there, say, oyo mwana baba mukoza batya tanampisa. I said that, but if the lack of mpisa is to, because in Uganda, if you say a thief, and you say you are a thief, tanampisa. They say you should have kept quiet, the mpisa. This is how you are going to destroy the country. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni abadde ayogera n'agamba nti abantu babadde boogera enkeera n'eggulo nti abamu ku bantu be yalonze mu kakiiko ke okubeera baminisita nti bantu bazibuzibu muno mwanokoledde erinnya lya Balamu Barugahare then ne Justin Nameere n'agamba nti Nameere amanyiddwa nnyo okubeera omukazi omuyombi. Kati wano n'agamba nti ensonga lwaki yamulonze ku bwa minisita ayagala Nameere agende maaso n'okubanga ayomba ne bannayuganda. N'agamba nti kati bw'oba oyagala okuyomba Nameere wuyo yamuwadde obwa minisita musobola okubanga musisinkana ne mugenda maaso n'okubanga muyomba. President Museveni ayogedde n'ensonga y'okubeera nti yagendako e Masaka eyo ng'ekimututteyo kyakubeera nga adifendinga Nameere ono naddala ku buwanguzi bwe obwa MP bwe yawangula ne bwe yatuukayo nti abantu b'e Masaka baamugamba nti Nameere talina mpisa ayomba ne wateetaagisa. Kati no President Museveni n'agamba nti kati we muba mwagala kuyomba Nameere wuuyo namubawa. Kati no kino kyongedde maaso n'okubanga kikubamu tooki n'okwawukana ku bigambo by'ababadde bagamba nti President Museveni ababaka oba baminisita bano si abalonda bamuleetera buleetezi baluwa olumu n'abayisaamu. Kyongedde okulaga nti yeerondera abantu be ng'abamanyi n'okubamanya era akimanyi bulungi nti Nameere ono tayombye ne bayomba. Wabula abalala bagambye nti Nameere olaba bulijjo wali abadde atabukanga ng'omukulu tamwogerangako. Kati wano wamwogereddeko mu lujjudde kinaabeera kitya. Ate abandi ne bagamba nti ekitegeeza tekyali kubeera nti Nameere ekintu akikwatamu wabula kyali kukuyomba. Mukadde kamu President Yoweri Kaguta Museveni obwanga abukyusiriza opposition oba ababaka bano aba opposition n'abagamba nti emirundi egisinga babadde nga beesulubabba okubeera nga tebaagala kufaayo ku program za gavumenti ez'enjawulo. Wabula agambye nti omulundi guno agenda kubateekako eriisa ejjogi n'ababuuza nti sente babasasula zaaki oba tebasobola kugoberera nteekateeka ng'eza PDM n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. PDM money was being stolen. What is the member of parliament doing? Even the opposition ones, the ones of the NRM, I will struggle with them. But even the opposition ones, as long as you are getting allowance from parliament, and you don't go to check what is happening, I would ask you, the Attorney General, to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so. Go to the clerk,
But then why should you get a salary in the first place? So it seems I've got a legal basis where to demand performance from both the NRM and also the opposition. As long as you are getting money of the government, you must check. Because some of the opposition say they do it maliciously. Let the programs not work so that the NRM is blamed. That's not good enough for you. Because these programs are not for NRM, they are for your own people. Ambo bya President Yoweri Kaguta Museveni alabudde ababaka opposition nga n'okubeerawo babaddewo olunaku olwaleero n'abagamba nti agenda kwebuuza ku ssaabawolereza wa gavumenti alabe engeri gy'asobola okubanga bano abajjimba oba okubagombamu obwala n'agamba nti tebanditutte nga ssente oba musaala bwe baba tebaagala kukola mirimu gya gavumenti. N'agamba nti agenda kuyita mu mateeka okulaba nti abano nabo abakangavvula aba opposition. N'agamba nti ssente ze mutwala ez'omusaala ziva mu gavumenti nabo ekito mulina okubanga mukola emirimu gya gavumenti gyonna. Wano n'agambye nti abamu ku babaka ba opposition ebiseera ebisinga bagaana okugenda maaso n'okulambula emirimu gya gavumenti n'okubanga batuukiriza ebiruubirirwa bya gavumenti ng'omuli development model, ng'agamba nti kino bakikola olw'ensonga baba baagala okufa ebya gavumenti n'okugifaananya obubi. Kati agambye nti omulundi guno alina okubaako kyakola mu mbeera emu bayindala. Mukaddeke kamu ekifaananyi ekyo ky'olaba nsazizzaamu gassaako aga bbululu kyekikolwa ekikoleddwa aba opposition olunaku olwaleero. Kati kansooke nkutteerewo akatambi w'ekenneenye. For those of you who can see from where you are, His Excellency the President is signing the visitor's book. It's traditional that every time Parliament hosts a guest at the level of His Excellency the President, they will sign in the visitor's book. And this is a very special day for the presentation of the budget, not only in Uganda but across the East African. Akatambi ako oyinza okuba ng'okalabye but still era nga tonnategeera kiki kibaddewo. President Museveni w'abadde ajja olunaku olwaleero wali kubanga budget esomwa, ababaka ba opposition, ababaka b'NUP bagaanye okusituka okuyimirira okumwaniriza nga bweri enkola ey'obugunjufu oba enkola entuufu mu butongole. Era olaba sayidi eri ab'NRM be bayimiridde bokka bokka. Ababaka bano bazze n'ekigendererwa olunaku olwaleero okwekalakaasa, wabula okwekalakaasa mu mirembe era nga bakulembeddwamu Ssenyonyi, leader of opposition, n'okwambala bayambadde byambalo bya bbulaaka nga beemulugunya ku lw'abasibe abaasibibwa abali mu makomera, ate era n'olwa bajeti nga bagamba nti bajeti eno omusimbi ogwagifulumiziddwamu mungi nnyo. So kwe kubadde okwekalakasa kwa opposition olunaku olwaleero. Wabula njagala okujjukiza nti bano aba opposition we waaliyo State of the Nation address baagaana okujja era bagisimbira ekikookolo. President Museveni we yali ayogerako eri eggwanga, ojja kujjukira State of the Nation address eyo esooka baba balina okubaawo bonna, aba opposition wamu n'aba gavumenti baagaana okujja. Wabula ate wekituuse mu kusoma budget yo olunaku olwaleero bazze. Kati abamu ne beebuuza nti enjawulo ki ebeerawo wakati awo okubeera nti State of the Nation address tebajja, wabula ate mu kusoma budget bagenze maaso n'okubanga bajja. Osobola okubanga okiteeka mu comment section n'onnyonnyola kiki difference ki ebeerawo mu bibiri ebyo. Mukaddeke kamu budget egenze maaso n'okubanga esomebwa olunaku olwaleero. Njagala tugende maaso n'okubanga tugiyitamu kipayopayo twetegereze ebintu nga bwe bigenze maaso n'okubanga bitambula olunaku olwaleero mukwano gwange. Okusookera ddala budget eno ya trillions 84. Ebimu ku bintu ebisinza okubanga bitwala ssente bw'ogatta awamu security, obukulembeze oba ebintu ebigwa mu layini ya governance bitutte trillions 10 bweddu.
nga okusingira ddala ku side ya defense bagenda kwongera okubanga banyweza naddala ku side y'ebyokwerinda by'eggwanga. Simanyi oba nsobola okunnyonnyola mukwano gwange bwe ngamba nti batute trillion 10 mbeera ntegeeza nti trillion emu erimu obuwumbi 10 kati ye trillion gyemanjogerako mukwano gwange. So buli kyengenda okubanga nkunnyonnyola negamba trillion awo manya nti waba wagenzeewo ensimbi eziwerera ddala nesekuwerera ddala. So defense efunidde ddala ekitundutundu eriwerera ddala oba bwenjogera ku defense ebyokwerinda bitwalidde ddala etundutundu eriwerera ddala. But katumenyemenyemuko budget nga bwetunudde mukwano gwange na buli sector nga bwegenze maaso n'okubanga efuna sente. Bwe tudda ku side ya economy sector oba bwe tugenda mu byensimbi nga bwe bitambudde ebyobulamu oba health babawadde trillions 5 n'obutundutundu 23. Education by the way ku mulundi guno education efunye okusinga health. Ebyobulamu bifunye sente ntono ate ebyensoma bifunye sente nyingi okusinga ebyobulamu. Ebyobulamu babawadde trillions 5 mu 5.23 trillions 5 n'obutundu 23. Ebyensoma babawadde trillions 6 n'obutundutundu 66. Salary enhancement aba arts kuluno balidde nga kimezezza okwenjala oba abasomesa ba arts primary n'aba arts side eyo babawadde obuwumbi 568 era bakwongezebwa emisaala. Social protection abo bataddewo obuwumbi 173 n'obutundutundu 55. Ebikwatagana n'ebyamazzi ebyo environment mwe tubeera n'ebyobuyonjo mu ggwanga wonna abo bataddewo trillion namba n'obutundutundu obutininya 13. Wealth creation programs oba bino emyoga parish development model n'ebisigadde wanera bateereddewo ddala sente ziwerera ddala olw'ensonga bataddewo trillions 2 n'obutundutundu 49. Agro industrialization bataddewo trillions 2 n'obutundutundu 26. Mukadde ke kamu tourism sector development oba ebyobulambuzi okubeera nga bikulaakulanyizibwa. Gavumenti ya kuno etaddewo obuwumbi 567 n'obutundutundu 32. Mineral based industrial development oba ogenda maaso n'okubanga bakulaakulanya ku side y'ebyomu ttaka oba ebyobugagga mu line efaananako bwetyo bataddewo obuwumbi 473 n'obutundutundu 51. STI, ICT and creatives abantu abali ku side ya ICT ba creatives ne business ezigwa ku side eyo baweereddwa trillion namba n'obutundutundu 40. Mukadde ke kamu transport infrastructure development ebyenguudo n'ebintu byonna ebigwa mu kkowa eryo kulaakulanya wano nawali bataddemu trillions 8 n'obutundutundu 79. Energy development side by'amasannyalaze ebintu ebigwa mu kkowa eryo bataddemu trillions 2. Ate manufacturing and industrial development okulaakulanya ebya zi-industry wano nawali bataddemu trillion namba. Security y'eggwanga bagiwadde trillions 10 eyo yesinza okutwala sente. Security oba obutebenkevu bw'eggwanga okategedde bulungi. Then security nkugambye administration of justice aside z'ekitongole ekiramuzi batute obuwumbi 665. Legislation and oversight Parliamentary yammwe efunye trillion namba n'obutundutundu 23. Management of natural disasters ku side y'ebigwa bitalaze bataddewo obuwumbi 494. Wabula contingency fund to support disaster management ensako y'okubeera nti abakoseddwa ebigwa bitalaze
awo bataddewo obuwumbi 360 n'obutundutundu 88 kati nno bajeti yammwe bwetyo bwefaananye bajeti yaffe ffenna mukwano gwange olunaku olwaleero ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.